jako akawuwo. Namungi w'omuntu okuva mu disitulikiti y'e Buikwe ne Mukono bakedde kweyiwa ku kitebe kya disitulikiti e Mukono mu kusunsulwa okwabayingira ekitongole ekikuumaddembe kya UPDF n'ekigendererwa eky'okwongera obukuumi mu ggwanga lyattu. Bano olubadde ng'okutuuka nga basooka ne baggyibwako ebibogerako okusooka kwekennenyezebwa oba nga bituufu n'oluvannyuma ne batwalibwa mu misinde egibadde giweereza ddala obuwanvu bwa mayiro 4 era ng'abamu balabiddwako nga bazirise olw'obuwanvu bw'emisinde. Ebimu ku bibadde bisabibwa kubaddeko endagamuntu eri oligino, ebbaluwa ey'ekyalo, empapula z'obuyigirize era nga bino bitandikira ku siniya ey'okuna ey'omukaaga certificate wamu ne diploma era nga kino kiviiriddeko bangi okuwanduka olw'okuba n'ebipapula ebijingirire so nga ate n'abalala basangiddwa n'endwadde ez'enjawulo ezitayinza kubakkirizisa kukola mulimu guno. But it's also going ahead saying that this is the photocopy. Now, a photocopy without even the stamp. This is the original with the stamp. Newankubadde omukisa gubadde mu ggulu eri abakyala wabula tebasobodde kujja mu bungi olw'obukwakkulizo obubadde bubateereddwako. She knows her mistake and we are going to be lenient when it comes to handling her administratively. You see, she's a younger girl. She still has some time to be rehabilitated as far as morals and ethics are concerned. But next time, you can go and try again after repenting in church. Charles Kabona nga ye mwogezi w'ekitongole kino annyonnyodde nti mu disitulikiti zino ebbiri beetegamu abantu 238 bokka nti era omuntu yenna abeera ayagala okwegatta ku kitongole kino alina okuba n'ebisaanyizo ebigobererwa mu butuufu bwabyo era nga n'ebyobulamu biri bulungi era nga bali wakati w'emyaka 18 na 30 wamu n'ebisaanyizo ebirala. Ng'alina abantu bangi nnyo tujjamu enamba nga nene mu katono ate singa eba sparsely populated erina abantu batono n'enamba eyituwandiika kuva mu disitulikiti eyo ebeera ntono. Abantu balese kubanga tubadde medical fit babadde nga balina obulwadde hepatitis B, pressure ku bbaluwa ya LC1 kuva mu disitulikiti eno. Katugo lwaleero tubadde nga tusinziira ku bbaluwa ya aba LC1 ab'e Mukono ne Buikwe n'ebbaluwa ya Giso kubanga abanga ategeera omuntu gundi si wa Mukono oba si wa Buikwe naye nzomba tiimu etuuse wano ffe tuyinza kutegeera kituufu asi kituufu ate n'abagisozi ba 2 districts olwaleero mubalabyeko babadde wano. Ono annyonnyodde ensonga lwaki tebawadde mukisa bafumbo kwetaba mu nteekateeka eno olw'obuvunaanyizibwa bwe balina obungi obutayinza kubakkirizisa kuweereza bulungi bantu. Enamba baze mu bungi tanaapu ebadde nnene nnyo abantu bonna baze mu bungi abazadde nabo baze kulaba naye etambudde bulungi. Ako kamanyiso oba kitegeeza abantu baagala UPDF kubanga tubadde medical fit babadde nga balina obulwadde hepatitis B, pressure, diabetes, hernia oba nosanga na dental system amannyo nago gaina problem kati abo tubadde nga tubadropinga ku medical ground. Kabona agamba nti newankubadde ng'omulimu gutambudde bulungi naye okusoomoozebwa kwe basanze be bantu okugingirira ebibogerako era nga kiviiriddeko bangi okufiirwa omukisa. Document ezibaleese wano kubasunsula zibadde nkyamu kyokulabirako tukute documents nyingi ate kintu kyanaku nnyo nga ziri counterfeit oba zibadde bicukuli. Agenda Nasa Road n'awa ssente n'afuna ekicukuli nibakimwa nga certificate ya senior 4 oba senior 6
ndoza journalist baberabye mujja kubeera abalala ku TV ne ku radio kubulya ku radio naye kati tubadde nga tuba droppinga wano kubanga balina counterfeit documents nga not genuine documents. National identity card abantu babadde nazo tubanafuna identity card ate abalala tubazirina abalala balina forged IDs. Abamu ku basobodde okuyita mu kakungunta bannyonnyodde lwaki basazeewo okwenyigira mu nteekateeka eno olw'okwagala okuweereza abantu era nti bamaliridde okuweereza eggwanga lyabwe. Njagala buli munnayuganda abeere n'obukuumi ate abeere mu kifo kye nga tewali amutulugunya. Ndi munnayuganda ensonga lwaki njagala mu ngeri gye ndabamu waliwo abantu batulugunya abannayuganda kati ekyo nekinsikiriza ndina okubeera mu ttiimu eyo. Mbadde nakamaliriza business administration yange nga noonya omulimu akakisa ne kajja okuyingira amagye ne ngamba lwaki siweereza ggwanga lyange. Mulimu gwo mbadde nsobola okugufuna kubanga era nawandisa applications waliwo we bampise n'okukola interview naye nyenza okulaba nga amagye nsobola okuweereza ki eggwanga lyange ekintu kimbaddemu mu mutima kubanga ndi mbuto. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. No, we are recruiting on merit. Singa your documents are lacking or you have a health problem tujja kutwala, but if you qualify and you have everything